bisuleke ebisatu bulijjo nkulinze okukaana osuleke ebisatu Kabata ngambe nti abisu tolina sente mudongo tolina sente mudongo tolina sente mudongo linda cheke ya wiki kumanina tolina sente tolina oli munaku tolina sirika sikolera wiki fando mwe tukolera wiki nga tolina za kunzi jako tolina za kunzi jako oyogera ki sikolera wiki linda za wiki onzijeko sikolera wiki ekyo Friday onzijeko sikolera wiki ate tukolera wiki nga tolina zinzi jako atoyogera sirika oli munaku nkulu ogera munaku nkulu oyinza okungula gwe bwavu bukuluma era mukanga bana ababukule 10 bagamba oyina ate bonna baavu ate abakomenti baavu talina sente naawe mulemeddwa okwegula kati tudde mu bitubaddemu komenti talina sente taddanga munayogera nga wendi Kabata toddanga okuteeka nene embuzi nga kwendi bano banaku ateesa n'ani ono anti kati gwe ovuga nnyo omumanyifo ky'okuvuga ensawo yo ati nga tolina sente teeka gwe kacyanga obaawo Phantom sirika Kabata eno ndiga tokizanga njogera tolina gwe ndiga gwe tosobola kuteekayo sente toddangamu okwogera nga njogera kankwanguyize bonda wange okuva n'olwera odduka era Kabata 10 ku gundi bonda wange olwera odduka nga ndiga gwe tolina sente oyogera kino oyogera muswazi oteekeyo 10 tolina sente naawe nenkoko wateekako Kabata 10 oli nkoko genda Phantom tasobola walabeko nga tutyobola jaki naye tutyobola gwe enkoko tolina wadde 10 wana bagagga boogera boogezi omumugjeeko kati kantandikire ku 10 ky'onoosobola wowezza nga kantandikire ku 10 ky'onoosobola dola 10 wowezza banaye obagula Phantom Kabata obagula Phantom kansindike dola 10 wezze biswanga eno enkoko ogiraba tattamu nangeera wetwogerera wamasoko kiteekeyo dola 10 kyekitandikibwako kakasiranga manya nga tutandika nnyo sirika muteekayo olaboti kaŋŋende oli wano weetola dola 10 omanyoko oddamu noyogera waneeno gasiya bululu Kabata muli sivinga sente zindage Kabata muli sivinga sente zindage katonda wange agenda kiteekayo wano sente zewasemba okuwa Kabata kali kasanvu ovaako wadde 10 Uganda gasiya bululu ani gwe kimanyire Joeli Uganda Uganda nze omuntu ayogera ennyanyiza njagala nnyo omuntu akosa ebikolwa okusinga okwogera era njogera n'enkola era nkoze omuntu ayogera ennyo atana bane kasome ennamba omusajja agifune ennamba 0702 00 93 96 0702 Kabata bwe zijja okonfaminga olaga abantu message oyo gasiya Kabata talimba talaga message ye kali Kabata ajja kugamba azifunye 0702 00 namyalo Marian jigereta netwase bwezijja ogambe zijje Kabata gasiya Phantom ekikunyizaako tovaako wadde 10 kuguno ngenda kugaba njagaba n'olukumi njakuwa olukumi wasemba okuweereza Kabata nusu kasanvu kuguno njamuwa emiliyoni y'essente ngenda muwa emiliyoni Kabata teyazizirako ngenda muwa emiliyoni y'essente sagala olwanakuwa kasanvu terugenda fuuka luyimba njakuwa emiliyoni leero luli nali sirina gundi yaluddamu Kabata sagala kuddamu kunswaza sereze enkuwa toddamu gamba abantu gabe nakuwa akasanvu yali mistake network ayite sagala bintu byakunswaza network azakyankalana nange sikola mwe mutieni wali kula hivu nagamba Kabata kankusindikire Kabata yakola mwe mutieni namwokyayo kyekyakasanvu network zekola mu network ze mutieni ebigambo bingi ebikola bitono
twagala ku ssente. Nena ba wa ssente mukakase sagala kummanyira. Koyo kuntyobola. Ali gwe mutyobolera wano. Ali gwe mutyobola mmwe Gasiya. Njagala muteekeko ssente oyo musajja saa kummanyira. Yes, data ssente Phantom. Nga waluddewo. Ayingize 10 nteekako 2. Saa kummanyira. Musajja mwetondere. Bwebanga nakuwa kasa. Yeye ssente 906. Leeta Namyalo Marian. Anaite weekubanga obuuza nnyo totaterongo namba. Sibula sagana kusibula muganda wange. Akaiba ka Phantom. Sibula sagana kusibula muganda wange. Enyondo n'amagwata. Lekera okuswaza. Tonyasa miragwe biswanka. Tosobola kulabirira mwana. Tosobola kulabirira mwana nawe wereberesa kwerabirira oli wano yasama. Sirikako tuzo mwawansi. Wali omwagaza kyo banamagwatala. Namulooza y'enkomerero y'ensi kakati Phantom. Enyondo oli n'amagwata. Nekyo tuswaza nawe gendera eri. Akaweleza mmeka? Aweleza $10. Wategereza $10. Wategereza $10 sijaka ni gwasiriwalira. Kawansi. Mama neti webale yekomyewo tudde mu mbeera z'obufumbo tuddeyo kati biswaka komawo wano kati essaawa yonna nange bangula n'envaako tewali akugula akugula tujja mugula emirundi eza wama neti omaze amanya ekisajja kireekaana ebikolwa bitono kireekaana kirina omumwa mukama yakiwumba kirina omumwa ki Phantom Phantom tasobola kwekomyawo wamage kirina omumwa mugazi omumwa mugazi abantu genda kusooka nveeko Phantom waakomawo ng'okomawo nange kanjeeko abagagga ebigambo bibeera bitono biswanka beetwalemu abagagga ebigambo bibeera bitono kati gwe biswaka komawo wano njagala ombuulire oli musajja oba oli mukazi yitawo wano oli musajja oba oli mukazi lwaki weesa kikazi nze sirabangako muntu ayomba sirabangako muntu ayombanga mukazi nga gwe biswanka gwe gwensookeddeko mbwa gwe gwensookeddeko olunaku oluddako obanga yalokwana kugula wegendereza ku muntu gwogenda okugula tagenda kukuswaza wegendere teri agenda kungula wendi nnyo ate nga nedyeni ogyetaaga era ddayo ku maviiviigo nga bwogye nakatwala ngaogula kati komawo n'emitwalo 5 oddemu osenderereze buto oba oyagala DNA ate nga tukimanyi ne DNA togyagala lwakuba weeyisaako lwaki togyagala weeremeredde ogenda kulabirira mwana nga noli asooka wamusulira mama we yamulabirira saawa zino tetubimanyi olw'okusirika gw'osubidde ogenda kuba ng'ozala buzaazi mu bantu obalekengaawo bumala bakumanga namagwatala wali omwagaza kiba namagwatala abawala abalungi bali babuzeeyo bw'ogenda ku street abawala abalungi babulako lwaki wali okwana namagwatala bw'odda onandika okweyogeza wekabyakabya obuziga bwa ggonya ani agenda okusaasira ggwe mwagala just kuzaala buzaazi kulekaawo kusuulaawo kuzaala buzaazi kulekaawo kusuulaawo kandowooza olaba ebiguddemu namagwatala wali olya biki bannamagwatala tolina wadde akabwoobwo oyogera bubi owoza understand sitakika kyayogeranga ggwe ojja wano kugunda aliko okwogera ebigambo ebitanyuma nolandika nowemula ani naani obuza simanyi seguya bafaani ogenda kulyawo bati weguya bafaani lwaki mwagala okubeera okitegeera mbusago abafaani nze sagala kumanya twatugende mulekerenga okumalanga angula musiyazi nga biswanka bakutenda jangu anogeza ongule aye nange ndi wa bbeeyi $300 njagala omuntu ajjagula nga ataddeyo $5 ndi wa bbeeyi siri wa layisi kati njagala nkubulye gwe biswanka mulekerawo kwesiriwazanga nomeraga kwana oli nokwanoolisira tanamulagaani nze saagala musajja kyobula mukazi nze saagala musajja atyobola mukazi mukazi akyakumye DNA ebigambo ebikuvaamu nze kati kankubulya ebiswanka zinenkera ku macyange badde mistake nengamba nti nkufunyemu olubuto n'okulukweka ntukweka n'okwekweka neekweka kati kankubulire nze ebiswanka ne bukeera ku makya nga kize bwe
nze kino okuwulira mazima ate wano kona abantu bagenda okwogera tugenda bulimbizi wano wendi genda kukola namu abantu bagenda okwogera nabo obwamalaaya ate nga nagusiyazi wano gwali guwayiriza Shadia nga gusimba amannyo ng'embwedde amazzi mu ssubi yasamira muri kikazi gwe twakukowa apu yakuzira buli olaba w'ennamba ofuba okulaba ng'ojja wenyigawo ng'ejjute yasamira muri kimalaaya gwe twakoowa bananga kikazi gwe wano olaba watandikiddewo ne weekomentingisa abaana bakulagiddewo bakiwa tebakukoowa naye n'otulemeddeko olemezzaamu nnyo obusiru bwa kikazi gwe wano wajja olanga nnyini byolanga ng'oyagala otwala abaana b'abandi obayigiriza ebisiyaga kikazi gwe twakukoowa okumanya ng'owunya n'obusolo twakukoowa kikazi gwe twakwetamwa akuyakuzira naye otulemeddeko olemezzaamu abaana bakuzira comment section yonna yekoowa abaana bakuzira naye olemezzaamu osobola okulaba ng'otulemerako ensonga za biswanka zikwatirako obwojjo yasaamiri osimba amannyo kawulire kalekaalanga empiki twasamira kimalaaya gwojjo okugumanga ebiteega bannanga abaana bakukoowa sakotunulya comment section ewedda bagamba bakukoowa tebakuyambira olemedde ku biswanka omulemezzaamu simanyi naawe oyagala kuzina akabadda biswanka nze ndinaawe ategera kuwuliriza okukazi gulemeddeko abaana bakukoowa comment section yonna wenna wenna olabika bubi ekikazi kino ekisiyazi twakikoowa bannaaye kikazi gwe watusina wayingiddewo ng'otandise weekomentingisa ebyekisiru ovuma abantu oli mu kuvuma omwana w'abandi talina kyakkoze omulemezza mugamba bugambi kimu nti naawe oyagala akuzine kikazi gwe twakukoowa twakuwandula twakwegoga twakukolola bannanga kino ekikazi kabaata kankubuulire twakyetamwa kyatusina gwatusibyeko kimalaaya kino sokolindemu abane Nyondo Media bamuguza akabokisi amuguze bamuta Brian wali awo mu comment bannange twakwowa ekikazi kino abaana okuva we kyatuuse bakikoowa tebakyagala n'ekikazi kitulemezaamu kati olampye n'ensonga z'otamanyi olw'okuba oyagala bakumanye oli eri wava Dubai eri ng'oli musiyazi n'okoma we Uganda obusiyazi n'obugattamu n'okuzaala naye otulemeddeko ekikazi kijja mu comment section abaana baakuzira olemezzaamu olinga akawompogomo k'emmana wabula vajja y'amazigo bakuguze sola wansi omulambo guno baaba tutere wansi omulambo guno Brian yamuguze bannange ekikazi twakikoowa kino gwe tolaba nti apu yakuzira naye otulemeddeko kikazi gwe wena totegerekeka olinga lubaale w'omusabo omukadde kikazi gwe weebeerere mutuulako wansi genda oyonsa abaana wenna amabeere gakuyiikayiika baali bakunuuna ebijanjalo n'ofunayo akusobola n'akusogga olubuto ojja otwasaamirya kikazi gwe kale nakukoowa buli woyogera mpulira ddala nga njagala kusesema gulemezza mu mwana w'abandi omulagira alabirire omwana alabirire kyatalabangako abane Nyondo bamuguze kati so Brazilian talina gwattunka naye Nyondo aguliddwa nze kyeneewuunya ekyogula omuntu mpulidde kipya nnyo gyembi abantu bawano balina ssente wano bya bulijjo kati ate lwentalo wezagiddemu waliwo anko wabadde oŋambye nga waliwo aŋambye okumpa ku sente anko sikulimbaze sikweka sifekinga life siri bulungi eyabadde akuwa sente waali akyaliwaawo bamuyita fekinga nze sifekinga siri bulungi nange bangule nga banteerako walayi nange banyambe bangule agenda kukugula agenda kukuwa sente yakugambye badda nga ayagala kukuwa sente bamuyita it is me so banyawule baseemu vibe ya Nyondo Media ne Brazilian webadde etandikidde wemubadde mugendo ginyumirwa ate Brian wamugulidde Nyondo Media simanyi kyekyo njagaza ate kati mbadde simumanyi Nyondo Media mbadde simumanyi nengenda mukolako research mnonya account ye mulabe bwafaanana manye na buzibu ki ekisooka Nyondo Media oyogeranga kino kinnamagwata oyinza oba okiinako akakwata bwe busungu bwoninako eitho ba wali oyagala nkuzaalemu gwe naye gwe n'otextinga fake account tomanya nandikuyambye n'enkuzaalamu
singa wa textinga account ya ddala no textinga ya anna Nyondo Media ninako obusungu bwesimanyi twenda kumya bili omulabekaawo wafaanana si kabi munange sina simu ndala olaba nene eryawo ya aga naaga kamukebereko wano tulabe Nyondo Media si kakyala kabi buzibu ki oyina ewakusiiwa wansi wakusiiwa nsobola okuyamba ddali okuneetikka kuba era oyogeranga kiri kinnamagwatala mwesiba ku bantu gwewatextinga nalonga akawunti feeke tewatextinga nze so kati obusungu bwo tobumalirako gwe Nyondo Media simanga Nyondo Media omukazi ne weeyita Nyondo okuba Nyondo kiki omukazi nga weeyita Nyondo kati kewuno wano Nyondo Media gakola ne Nyondo Glen tukola ku byansusu nonya Nyondo ekirala omuvubuka yali atandise kubanga alaba nti nga mufulu Nyondo kyekibuzo tisinga omwana oyo omusajja oyo mulaba Nyondo Media akazi kalungi omuzimu gwa kitaawe alisi gwalibadde gugamba mawe baga gumuloosezza nti oba omwana oba yafa ate nga afaanana ono Vanessa okubaloosa nga badde yafa kugamba bwengatagatta story eno n'ebigenda mu maaso mpulira nga ndi so confused kati omwana obulu yajjanga maama ye akugamba ogwasookera ddala mwana yagira mu nkuba enkuba etonyampitirivu omwana najja nga akoze bw'ati nga wamaama emikono abanga muwahaga muwa emikono ekyo kyavaawo yaloota mwana ng'ali mu mpompogoma wansi naye nga awo yeje nenga omwana akulu omulabye nkalabye si kabi owaayi erinnya terimufaanana kati mumanya gonna neyeeyita Nyondo gamba simu bitogamba si kabi simu si kabi naye era kalimuko era si kabi okutwaliza wamu naye era ma erinnya era neweeyite Nyondo lwaki ntwandigamye Nannyondo naye Nyondo linnya lya mikutu gye egya YouTube egya Facebook naye nga ye bamuyita Rosette obaani n'amannya era gogawulira gaddambu Rosette mana teopista byebyo madda kale Phantom yagenze kwebaka mu mmotoka Nyondo Media agenze tabula bizigo bye bane ali it is me wabadde yala kuwa ku biswaka huyo wali Nyondo huyo wali kati asobola okukomyawo Nyondo ate gundi ate networth yasobola okukomyawo Nyondo networth yasobola okukomyawo Nyondo networth amuzze amugule weddagala munyumyemuko amuzze mulage fire amuzze akaze ka Nyondo mulage nti obwo banabaguze emitwalo 10 networth buyabuuza networth bamuguze emitwalo 10 Nyondo Brian yamuguze huyo wali mu comment oyagala mu Nyondo no muyombi biswaka Nyondo oyagala okwesimba amuzze mulage muyombi kasanga kati yani it is me wabadde oyagala kuwa ku biswaka sente agenda soma enamba ye wala siri bulungi anko nze beerabire ebiri bye bawoza simanga tekalina mpisa bamale ganyamba oba sirina mpisa mumale ganyamba mumale ga networth abuuza mmeka networth bamuguze emitwalo 10 kati gwe olina okuziyisaamu oba omutwalo oba emitwalo 2 oba okaleega lumu akajegere nga tewali asobola kuddamu omugula kukka wansi naye nga bamuguze 10 okuvaako kati networth oba omukomyawo olina okuleega oba okuyisa mu 10 nga tewali asobola muddamu mujja kubanyumyemu nebiswaka simanyi abagamba ndi mukakkamu leero njagala mbakwasa ekisa mumpe ku ssente sagala nenzija wano ne mugala tetujja muwala kuba si mukakkamu banange leero kyobala ndi mukakkamu munsaasire
sente bagenda kuwa time tennatuuka wedda abantu be baagala okuwa ssente tukyawayamu obudde bukyali saa tezinawera na ssaawa 10 za kiro Abamerika Abakanada tuli nabo we bali wano Abangereza Abagermany tuli nabo wano osabali Belgium soma enamba yo wife material mwagala kula nyondo kudda waggulu nyondo nga ina abawagizi leero enamba eri 0079396 eyo yange biswaka agenda kusoma eyiye abagala okumwocha kuba mulaina atunuza nnaku alinga atanalya kyaggulo leero njagala bankwatire ku kisa nange bampe ku ssente anka abagaggabo bo balina bangi leero njagala bankwatire ku kisa siri bulungi bakwatirwa dde ekisa ne bakuwa so tokaaba nnyo siri bulungi anko juka kati luli eriba ate luli nali ate oba ngambe mu luwongo kale leero banyambire ddala kuba bannange bagenda kuwa ekizime wuyo ye yali ready okuwa topapa tenolaivu topapa kale anko kale aba enamba gyensomye yange ereeta namyalo Marian gemanya gereeta simanyi oba eri abaagala okugulaani kati teeka enamba mu komenti ofune buloko yo ojja kuddamu okulabika wiiki ejja teeka enamba yo mu komenti gwali alaba buloko yo gifune tibona tetukuyinaako buzibu tetujja kusoma namba zaffe gwali mu komenti oteekemu ezizo mukwano katukuyambe tukubulokinge tulemeko kalubiriza bwongo nga siya buloolo liswaka tannasoma namba ye gwe kiyenje mukene ombaoli oteekamu enamba yo mu komenti zaffe genda okolera ivuyo oteekemu enamba zo tojja tumanyiira naffe tuli wano tuli mu kweyiiya nawe kisaaganda bisagazi nawe oteeka enamba mu komenti wacha wamma biswanka asoma enamba yo nga bwe tulinda abakomyawo nnyondo amina bannange leero munkwatirwe ku kisa leero ndi mwetowaze abagaga ba anko kabaata leero temunvaamu naawe ninako obusungu kankusomere eri 07557 13 29 72 eri 075 7 13 29 72 temuntekako nnyo maanyi bannange newe mbabanyiiza nkimanyi sina mpisa naye munsaasire Prince agambye renti wa biswanka wameka kyana mukama wange giddemu eri 0757 13 29 72 0757 13 29 72 ereta Joshua Muwanguzi tomanya mnaye omwavu akanyampisa naye nze ngateko obwavu ate ngateko n'ekiguli ekisuse leero neetowaza bakama bange nalabye nga nange sijja mmalako anko abagagawo bajja kumpandula batuke n'okugamba biswanka tomuzzawa ate nga wano mbadde nfunye echansi buli wenzija wano anko kabaata nfuna essanyu enkeera lwakiri tokyagala nagenda kukuba sho kugambye sikyayagala kuva wano we bampita akabaala nti mitwalo simanga 5 mba ngamba ereta Joshua muwanguzi lwabeera n'akabaala nako ndudde obusimu buludde obadde ne muntalo na mukazi nga teri ajja kubuukinga kikambwe kikabuka amasimu luli nalinga nfunafunayo ku busimu lwaki ngera nsobola lwaki newe bajja nga bampa obusente butono nga mbufunafunako naye okuva we twayingira mu lutalo sikyafuna wadde anti omuntu olaba lwaki akuyita akuwa esho nga tosobola kujjako sente zirabirira mwanawo nga goba kugoba
Nduli nali ngezaako lwaki yadde bwali tebujja nnyo anko Kabaata mpuulira ebigambo bino naye ate kati ate olutalo we lwajja ate byeyongera kutabuka. Kini yagambye mbu yakyaza omukazi oyo omukazi alina omutima omubi takwagaliza kubeera bulungi mu nsi. Oba byonna erudda tubikwasa Mukama. Nze sina kye ngenda kukolawo. Bw'aba teyakuyoola bigere naye kati gwe olabika yakuyoola mukira. Simanyi. Nze ndi mweraliikirivu bingi byansuubiza era ebyo byonna amagezi ge bamuwa busimanga akube mu busolo biki byonna ebyo byonna akube mu busolo biki wololo. Kubanga omukazi ayina ebibinja by'abakadaama bamuwa amagezi mbu asitame ku ttooyi akube mu kasolo emirundi 7 osiraane. Gwomanyi omukazi ng'asitamye ku ttooyi n'akuba mu kasolo kaba kacaafu nnyo. Byonna biba bigenda kutuukako muganda wange tabanga yakakuba mudda nga bye bikutawaanya. Ekyamazima anko Kabaata simanyi naye nange kenyini ndaba buli kimu kirina engeri gye kiziŋŋamamu ate ne kisukka bususi. Okuva lwe twatabuka buli kimu ekyange kiziŋŋama buli kimu n'akatono ke nali ngezaako ttambuza kaasiraana oba yakuba mu busolo. Alabika yagikubamu. Nkugambye abakazi bamuwa amagezi ng'omukazi ayogerera ddala alaga alina obusungu. Mbusitama ku ttooyi ogire oti ng'ositame ogambe nti bw'oba kisoboka okaabe otonyeze amaziga olowooze buli kimu biswanka kye yakutuusaako ekibi kyonna buli kivumo kye yakuvuma okulukusa amaziga ng'ofujja eddusu mu ngalo okubemu we pwa weebejjula empi mwenda we pwa 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 biswanka bungeeta biswanka zunga okube weebajjula okube mu busolo. Nze nanatya nze olunaku olwo lwe nalaba vidiyo nasula Seebase nga Seebase neeraliikiridde nga buli lwe ndowooza nti mpulira ng'oluyo olumpuumira mu matu ng'akuba mu busolo. Biswaka otanye embugo bwotyo nga waliwo ziryangu busolobeza. Kati Ndikulimba anko Kabaata nali olina olunaku nasula nga Seebase nga buli wengwawo mpulira ng'empya eziwuuma mu matu nga mpulira ng'omuwala ali mu kukuba mu busolo nga mpulira nze ogamba musisi. Buli wagwawo bwoti ng'ogiwulira evugira mu ttooyi bagikubamu. Iye nga nze nazingugumuka mpulira nga gye bali mu kukubamu oluyiwe biswanka bonaabona biswanka todamu oluta oluyimba lwonna nga mpulira empi zimpumira mu matu nasula Seebase. Kati omukazi waba agikubyemu bw'atyo kati omusajja okwevumula ye ayina kukuba ki? Mukama Katonda simanyi oba bano abali ku TikTok balina engeri gye bayinza otuyambamu simanyi. Batuwe ku magezi. Omukazi wabanga yakuba mu Nankani empi 7 kati ye omusajja akuba muniyo akuba nsigo ikyalina okuba okwewonya kugamba okubizzaayo ne biddayo gye byava. Biswanka akuliki asitama akuba ensigo emirundi 7 akuba omuli emirundi 8 kati eddagala avumulwa atya Biswanka? Kuba zino ensonga nkulu nnyo bambi. Mumutereddeko kasente Biswa Biswanka bakutereddeko? Sina yadde ke naalabye. Network agenda kuteerako. Bale abusajja mumutereko kasente abeeremu ne kasente tunyumyemu mu mbozi eddakiika nga ziizo tuseeka abalala wano agende yeebake. Prince Kimbugwe kutumiddeko how are you doing? Banagenda wa mama Fiina simanyi akubisa kalawo ku bolozi mukubisa akalawo ku bolozi mufuna akalawo ati akagoya akawunga mukakubise ku bolozi emirundi 8 biddeyo gye byava. Akuwadde amagezi wuyi bamuyita Nash addamu osome ennamba akaddemu asome ennamba bulungi. Waliwo itizimi agenda kute itizimi no yakwagala nnyo naluli yakuwa give me your number I sent you Kalungi Jovia agambye ne nnamba obwedda agisoma bannange omusajja obwedda asoma ennamba n'asoma ennamba lwaki mumuzimusomesa emirundi egiwera ng'obwedda agisoma eri 0757 13
2972 obeera ebisiraani byoli byeyakuba mu busolo byebibawugula abantu ne batajuulira na juulya simanyi neme kubanga sifuna wadde eri 0757132972 leeta Joshua Muwanguzi emannya gereeta Joshua Muwanguzi yono wano namba hiyo mukomenti bagiteekawo Joshua Muwanguzi waliwo okuva obwedda bendaba nga mumubuuza amannya geno n'ab'omwetango waliwo agambye geno n'ab'omwetango Kawomera agambye ayogera bubi Biswanka yali sita nakati akyali sita ntalo za mukazi zezireese obuzibu asula mu toyireti ng'ebige mbu asule mu toyi emirundi ennaku 7 bw'osobola ogisulamu ennaku 7 no future waliwo wanaŋŋamba mbu lwaki okyaza Biswanka kati tukuyiseeko gy'omulabe ono simanyi from your contact mukwana kamanyiro katwale ku live ya nnyo kasiya bulongo bano bembulooka muganzi uyo simanyi from your contacts ate wonyine siku blockinga agamba teeko ojja gawa nnyoko ku live nfunyeeyo mwami Zabibu gwampa amateeka benkyaza ojja gawa nnyoko live ya kitaawo bw'ojja okuwa amateeka baani bakyaza benkyaza nze mbaagala era nze mbaleese bwolaba gwenkyaziza tomwagala kuŋŋanyaga mwago gatwale wa kitaawo mukole live n'ennyoko toddamu kumpa amateeka gasiya simanye from your contacts ate wonyine siku blocking nga toddangamu okujja okumpa amateeka wa byasaamirira nnyini eno live ogiyita yakakono kwe muwera amateeka wamma ogambe ekika tulabe wano tooma nfunyeeyo omutwalo oyo alabika siipu yakuwadde omutwalo nyeeyo omutwalo mwami Zabibu siipu oyo yakuwadde omutwalo oyo naye leero obukambwe nga bungi kasodde oitasobola kujja kunjasamira kumbuli abaani be nina kukyaza ne be siina kukyaza bwe mba ndeese gwenkyaza nga tomwagala tolaba live genda ojja kudda oba toddanga olekayo temujja tumanyiranga wano agamba teekateeka gemuwa ku live z'abantu ono tebampeerawo mateeka gwenkyaziza oba tomwagala todda agenda era tetukuyise bijja byasaamirira nyini bituwa amateeka toddangamu kumpa amateeka gasiya bululu wano bw'oba onyine siku bulooki nga leero lala tojja kuwona nze tebampa amateeka wano gasiya bululu bijja byasaamirira nyini wamma taata Kaswanka ng'otunuza nnaku bikyanzibiridde simanyi oba leero nanfunayo mangu ogenda kufuna mukwano gwo tannaku ayitibwa itizimi bwedangamba agenda kwokya kakkana Biswanka ennaku ng'emukutu webale kutuwo Kabaata webale kutuwonya webale kutuwonya simanyi webale kutuwonya kwebaka wembamba wonya okwebaka so what ki ekiraga nti osiima ne kati Biswanka sente oyagala zaaki kusiri bulungi sijja kulimba yuzi twakuwa sente n'osasula renti tukuwa sente ogula omufaliso olabe kati wagugula simina kumanya wano ani yangambye mpite Biswanka wabazze wano yabadde katisi katisi waali wano katisi waali wano ekamala blocking ono omusiru genda katisi waliwo wano yabadde akwepikira jjo simanyi yabadde katisi simanyi nagamba agenda kuwayo emitwalo 4 oba yabadde katisi naye waali wano nga sinnamulabako olwaliro katisi
yabadde ayagala okwogera n'ebiswanka n'agamba biswanka bw'omufuna njagala kumuwayo emitwalo 4 kati biswanka wuno waali wano kati siye waali naye kati si yabadde ayina ssente yabadde talina ssente mbwasooka ayimbe tajja kuyimba mukwano temujja muwa amateeka wano mumulinde ku live eyo ajja kuyimba yagamba emitwalo 4 kandi bekati soba waali wano mu request nga sinnaba kuvaako Mutesi Rashida ani Nyondo Media mkulaba ku request teri akuguze request gibereramu bwere tukyanyawune n'ebiswaka mmale mute agende yeebakemu kakati biswanka omufaliso wagugula ani amukubira waliwo amukubidde bakyayomba ani akutawaanya ekiro kino kati oba wenkubye enamba ate basazeewo okusumbuwa busumbuyi ndi wano nkyala agenda kulaba nga nfunayo mpulidde olina bw'obuuza obujagaza ki Nyondo Media yamukubidde Nyondo agambye newe kijja accidentally ne tuzaala omwana ekitegeeza Nyondo alabika ayagala kulya biswaka newe kijja nekijja kati tikyetegese sisobola kuzaalira mwana gwe kati ate nga kijja kitegeeza mugenda kuba mwegasse ekitegeeza Nyondo alina feeling mu biswanka Nyondo ayagala kulya biswanka naye talina waatane kira baabi naye ba tekisobokerako ddala newe mba nkulidde tulabe wano Nyondo yakuba ayagala kwetonda ebyaddala Nyondo ayagala kwetonda ebyaddala Nyondo simanyi teyagala okwetonda katulinde ebiswanka akomewo tulabe ddala bubuuza wano twamuwa akasente luli kyekyaddako bwemba natwala obudde nenkubulookinga gumira bulooku oba ani ankubira oba Nyondo oba yankubira mpulira oluloboozi lufaananagamu olwa Nyondo tonkubira masimu oba yegwe wuyo agambye bupiki my phone kati no nze nvamu bulookinga oba yabadde ankubira nzo nkyagi bulookinze enamba enkubira mpulira oluloboozi lulinga olwa Nyondo oba yagala kwetondera sikitegeera mukutta ogusoza awoza mbusinze mukazi wo onfuna kyokka nze ndi wano mbadde manyi nwana nsobola ovaako nga nfunyeyo abanjokyeza naye annemesa kayali Nyondo ebintu abijje ku live ate abitute ku simu yo Nyondo ankubira onnemesa Nyondo ndeka mmale okwetereza ojja kunnoonya nga mmaze okwetereza please sigeza Nyondo abeera Dubai ajjewo enamba ye Uganda eno ye Uganda pozi nga yakomyewo awo simanyi naye nga ekinamba kye Uganda mpozi nga yakomyewo tonsumbuwa nkyalina okusooka wano eno ankokabaata nyambe abagagga be banjokyeyo ndeka Nyondo abeera Dubai ne Uganda alinawo essomero ayinza okuba yakomyewo asooka ndeke nze mala ofuna ssente wano nende Kanyondo no wadde mwakatuli Kanyondo kagaba ku ssente nokwolaba kalina essomero wano
akole alina ebizigo, alina essomero, alina YouTube channel. Tali bubi nnyo Nyondo Media. Ate lwaki ankubira bukubizi mu kifo ky'okumpa ku ssente? Akayagala kwetondera omala omulangira ebizigo bye. Uyo agambe mbu pick up bwe mwogere embwa. Ati kati Nyondo fine. Nera sooka oteekeko ka mobile money. Kuba ndaba nkyali wano nkyanoonya abagagga ba Anko Kabaata balabike nga bankolera ki? Babako kye bantereereza wa. Ate onkubira bukubizi. Kati mba mmalira Anko Kabaata obudde. So nga ate ayagala kutambuza enamba ereeta Joshua. Eri zero banange kanjiddemu eri 0757 13 29 72 0757 13 29 72 abagagga ba Anko Kabaata. Anko Kabaata ampadde platform munyambe nveeko nga neeyagala. Munyambe buyambi yadde njogera bubi. Help me please. Kati ate Nyondo omugamba asome ennamba obadde oyo kumukubira ku nnamba ki? Owa emifaliso wagigula. Anko sagambako luli eri. Sagambako luli eri nti naddira nenkwata egundi nensasula emyezi 3 mu maaso Anko. Nze buno obudde sibangibwa paka mu gwa 9 wensula. Bakosere zaali nga milioni 3. Zaali 2.9. Kumpize milioni 3. Kati nenfisaako ezimu awo. By the way, olaba enengatto ya mitwalo 15 nagigula ku ezo ssente. Nali sijirina eno. Anti abantu tebakuwa ssente zangatto. Kati nkuleetera nali sina na nkuleetera bino butya bwe nazikozesaako ebimu. Enengatto first of all yali ku ezo ssente nali sijirina nga sijambalangako bwetyo. Agenze leeta ki? Katulinde tulabe kyagenze oleeta tabanga agenze leeta ndawera. Wanga twali wano nga kati just buno bwe bumpwakimpwaki deni endala akola ki alina okufuuwa akola ki oba kugula lwiki anedda badde just njala nsobola kulaga ebimu ku bipya bye nali sina nga byo nabigulako olwe deni endala nensasula rent olinga we nakugamba nenfisaako ko n'obumu munnange ne bumbeerabeeramu ng'omuntu. Olaba eno outfit nga bw'ogiraba ya kya 15. Eno outfit ogiraba nali sijirina eno. Ogiraba eno nga bweri kya 15. Kati ejaga ogateko rent gwe nasasula olwedde kamu 2. Kati mba nsigazaawo zaali milioni 2.9 n'okwatako lentu wantwala 8 emirundi 3 kekamu ekitundu. Abakyalinawo mmeka? Abakyalinawo emwana? Kati deni nga sikulimbye nze nga we nakugamba nze njagala nnyo ebya music. Mu kaseera ako wennyini ndowooza soogerera nina ka video kange ke nata akoluyimba. Waliwo omulala eyanyongerezaako nange ne neeyongerezaako ne mmaliriza akavidiyo ako gyekali oluyimba baluyita do you do. Kati nze nga Anko bwe nakugaa nti nze njagala nnyo ebya music ebi nti nze n'ebisa ebimu bwe nfunamu akasente oluusi nerekereza okufuna ekyakabi nesooka ntwalako mu studio. Kati nga sikulimbye ebyo ebiseera naddira ne mmaliriza video banyongerezaako sijja kulimba kuba zaali tezimala.
nebokebera ku YouTube video jeri osobola gikebera kawo n'okakasa yanaku nga mmeka emabega nga 10 naye waliwo omulala yanyongerezaako nenkamaliriza yudu waliwo yakamanyi yani yudu kati nayongerezaako bwongereza sijja kulimba waliwo ngame nkubuuze nti wagulako malaaya jasi ate obuswazi bwe nafisawo nange bwambeerabeeramu awo naye nina bwesiinawo obuntuntu obwawo bwangungu anko anti sente wasaba za kirala kino ozikolamu ebirala kati anti obuzibu anko we bwajjira nti at least nze okwebaka ekiro okwebaka anko si buzibu nnyo eri oŋŋamba omusajja nze omuntu atalina nti famire anti abantu wabalaga nti weetaaga omufaliso ne bakulaga nti bakuwa sente zaago ate n'otabugula olowooza basanyufu okwebaka kuno anko nze sikuwa nnyo maanyi sijja kulimba ande kati olowooza maama fiina ayinza okuba musanyufu naawe nga wamulaga nti omufaliso bwe buzibu bwo ne bazikuwa ate nolaga nti waliwo okubanga anko zonoonye mu bintu ntwe naye nkulaze nga byeragako genda anko genda olabe vidiyo eyo girabe nakagita nnaku ezo bbiri meka mmekema oba naku nga mmeka emabega kati okyasula ku kapeti anti twasemba okwogera naawe ng'osula ku mukeeka abantu n'obakwasa ennaku ne bakuwonya omukeeka n'osigala ng'era toguvuddeeko okyaguliko oba just wafunayo ak'emitwalo 15 akafaliso owaye wenaddamu kintu ekyo bajja kugamba nti ki kuba nze ekyamazima ya define wensula wabi naye siwawa nnyo maanyi kituufu wabi naye si kyekizibu ekinsinga obbaako obubi ennyo kati osula mu ntebe awo oli ebiseera ebisinga wano that's why kino obwedda weekiri kino oba obwedda kino kyeneebikkako wano mu ntebe anko wano kati eyogundi eyo naawe lwaki webikka akakantu abantu bakateeka ku buliri abawasa abakazi abanyankole ate gwe kewebikka ekyo badde tokimanyi bagiyita mattress protector buli musajja alina omukazi omunyankole bakamanyi nze kenebikka wano sijja kulimba wano kati nalina obusuuka bwange bwe nali nagulawo biki naye waliwo omukyala ogambi yali talinanga ate ndaba yalina omwana nembumugabira nze ndi mugumu lwaba sifaanana bayiribi soko otuniza akantu kewebika mu kamera abantu bategere ekiŋŋamba bannange bagiyita mattress protector eremesa amazzi okuyingira mu mufaliso munda ne gakoma kungulu ne mugasiimuulako kati ate musajja mukulu bisimanga keyebikka kati ffe abawasa ku bakazi abatiiriika wansi tubumanyi nnyo era kyobulaawo enkalabyeko ntegeereddewo nti keeko wamma akayamba obuliri bw'oba omaze okwegatta ne busigala ng'osobola okuddamu n'obwebakako keeko mattress protector obanga oli musajja mufumbo ng'oli mukazi mufumbo toyina ka mattress protector baawo yawasa ddungu sahara naye ffe abakamanyi kati akakantu tekabugumya ng'okebakako otya okebikka otya anko byakuguma lwaba nti kati nze oba balina kifaananyi kyebantwaliramu nti oba simanyi oba nfaanana ba planed kid ge mazima anko kabate ekyamazima nze kizibu oli okunkwatira ennaku nti olw'endabika sijja kulimba olabika nga akaana k'abagagga olabika nga akalinamu ku ssente nze oli kizibu okunkwatira ennaku lwandabika kizibu nnyo naye nga ate embeerayo nga that's why nti nze oluusi oyinza nosanga oluusi siyambiddwa oluusi olw'endabika nti ndabise bulungi waliwo agenda bwewagula dde omufaliso
Banna, lwaki mugamba yabula omufaliso ng'asulaawo? Akulimba anko. Babe mutwemu awusittuwa tulabe tukakase byeyogera. Awusittuwa era nga bwe nabalaga luli bwe bikyali. Abayo awusittuwa abadde bajaagala. Twe awusittuwa naye teweetyoboola nnyo wamma balikondinga tulageeko just bitwagala okulaba. Abantu bano baagala nnyo ebyonoonese. Katulabeko bye mwagala okulaba ate kati kamera lwaki agijjeko ng'atuwa awusittuwa. Wabula bannange kale saawa zigenda kukola saa 9 ziweze 9 ogw'ekiro fe wano we tuli n'ebiswanka mu nsi mwe tuli ziri saa 9 ogw'ekiro matumbi ga budde mwabali muli misana muli mu lwaggulo fe tuli mu matumbi ga budde. Kansuubire mukwano gwa biswanka ayitibwa itizimi ogenda mukolako kyamubuuza ku bibuuzo kuba twasemba okubeera wano naye abantu bamuwa ku ssente eziwera. Katulaba akyajjawo omufaliso tuleme gulaba oba yakyazizza. Laba naye munsuubiriza bingi. Just mbadde nina okusooka okukwekamu naye sala buli kimu bakirabe. Bayinza olaba ebibbo byange nga omanyi ffe abaavu tugenda ne tulowooza nti okugaggala katusooke tugendeko mu bibbo ebyo bwe bitya. Abaavu mulowoleza nnyo mu lubaale. Tulowoleza nnyo mu lubaale. Kati mbadde nkyali Junis International waliwo abuuzizza nti music wa biswanka amufunyeemu ki? Bandawo omusajja yakatandika okuyimba. Ono omwana yakatandika okuyimba wakati emyaka giringa 2. Sisuubira nti yamufunyeemu. Katisi wagamba biswanka we mufuna ogenda muwaayo emitwalo 40. Katisi where are you? Oba ali ku geeti akuuma. Kati wano nga woolabawo nze siva wali bicharging nga ndowooza olaba gundi wano wembuyiwaawo awo wosula tolina wadde kapiro. Nze wengira we binkwata nga mmalayo nga neebakirayo nga tuntwala nga neebika ka ring light kabeerawo. Ku bye nakozesa ssente ne ring light eno ogiraba kebeera omusajja kwali okwo ku TikTok eyajinguza. Omusajja omunene muddugavu alanga ebintu ku TikTok. Ogamba olisima washampagane. Simanyi linnya naye musajja muddugavu munene mumpi. Jabiira. Kati oyo eyajinguza mitwalo 2 yiyo. Zonna kuziri sente. Sente ze twakuwa ogulako ring light. Nagulako ne ring light. Nali siina nawe nkolera ka video nga temuli n'okundaba lubalutalo. Ogateko n'ebiri byenkula. Ekitegeeza n'ofiiraawo bye bimu ku mwana byagenda osikira. Ebyobugagga era at least ninawo nti omwana abajja kuzimbirako erinnya. Onfuna. Bwenga sitoba ne kamera ne bakulaba ring light, omwana abajja azimba erinnya. Entebe weeri era mutabani wange. Wenfa omwana wange entebe yiyo. Biswanka otegekedde omwana nkwagadde. Bwenfa wenviira mu bulamu bw'ensi. Entebe weeri ya mutabani wange. Ring light ne extension yiyo ya bei nagula zino ez'ebbeeyi. Mwana agenda funa ebintu. Ne power bank in fact ne galubindi za taata we. Omwana omuwadde ebintu ng'okyali mulamu biswanka. Nga ndi mulamu baleme kwekwasa nti sitegekedde. Kati byebyo wenze nganze bwe neebika. Nina ne kawufa ko lwakuba nakalina kuva dda kaako. Olina ne wuufa kati wuufa ogenda ogiwaddaani. Wuufa maama we bw'ali baajagala sooginona ne byonna bigasa bo. Wuufa giwa omukazi mwajja okuwuliriza nga music wa Yesu. Amuli omwoyo. Emyoyo. So bino byo weebiri. Then nzijeno. Kyekyo ekitanda kya luli. Bangabira luli. Kati buli kimu baakikugabira. Kati kiki oyina ekyo ky'omubulamu mwoyo gwo? Mister. Kale ekitanda nga tekuli mufaliso. Twasemba okubeerawo ng'omufaliso oyina ogugwamu ng'owudduseeyo mangu.
ebyekitanda nagamba owaayo ebyomufalisa ebyo kansooka embiwumuze katomanya wenziramu nenfuna nga nkagula akafaliso nga wengambye nti waliwo entebe nga nsobola okugira nga nebakako newemba nfudde ringiraiti yeweeri mwana wange ow'obulenzi kugabira ebintu bino nga nkyali mulamu ringiraiti nagigula $200 ku TikTok omusajja omunene omumpi oyo omuddugavu yaginguzza bamuyita jabiira mutegeeti ogamba nti nanakakeeka olweddewa kwegamba ebifaananyi byo babingabira waliwo ababingabire nti weebale kuba kayimba rest of my life ne bampayo ebifaananyi ontunulemu ne bampa enesaawa waliwo gurupu y'abadaihadi yali saawa eno gy'olengera eno lwabba yayatika ogiraba yali saawa eno yali saawa kati nga abagimpadde badaihadi naye najasa bwe buzibu mu kusenguka wali osenguka wali otikka ebintu bingi mu mmotoka esaawa neyatika eno essaawa ogiraba from Biswanka Daihadis sookoleke bwe wali osenguka watikka ebintu bingi ku mmotoka essaawa neyatika biteretebwa byali bingi akaali kamotoka katono ka tawunesi essaawa yange neyatika wasengukira ku tukutuku wasengukira ku bajaji nedda kaali kamotoka ka tawunesi ka mukwano gwange genda mumaaso ati mukugira essaawa eno ekirawuli nekivaako naye era akantu nako kalaba wano ak'essaawa akaali kabala kibi nnyo okufiirwa essaawa yo yali yamulembe nnyo nga bw'okiwulira kati byonna ne biddaawo bifaananyi kati omukeeka oguwaddaani omukeeka guwe jjajja w'omwana azaala maama nazaala jjanno n'akakeeka swaka ogabye ebintu nazaala ffe waffe anko kabaata olaba twakuzibwa nga tulina omutima omugabi nti ne woba n'akatono katya gabako omukeeka nguwadde nazaala wange akuzaalira omukyala eyakuzaalira omwana baneekwasa kirala ate mbu nabatyobolera omwana ne muyita namagwata nze wano wondabira wano kukameeza kano kuliko kko n'obusente obutini bwe ninawo mu bulamu essaawa yakakati nziwera okutwalo mu bulamu essaawa zenina 4 kandabe 2 4 5 6 7 8 kati 8 8 9 kenda 10 toweza na mutwalo musajja ali bubi omusajja taweza na mitwalo bane mumpere ku biswaka sente mumpere ku biswaka sente wako kumuhi mitwalo flaga njagala nnyo ensi yange Uganda flag eno gyolaba biswanka siteŋŋana na nsi yange bangi abantu baswaza ensi zaabwe sirisobola kuvaayo nenyimirira ku magulu gange nenswaza ensi yange ebyo ebikolebwa South Africa nolaba aba South Africa ne batyoboola aba South Africa buli muntu alowooza buli mu South Africa alina omutima omubi sirityoboola nsi yange nkwate flag eno nsaana n'okukuba ekirayiro kuba ekirayiro muganda wange bannange omusajja ali tugenda muwa ku ssente wakiri abiri gamubeeremu ekyakwana nkwata flag eno nenayira nti nze biswanka njagala nnyo ensi yange ne bwe naaba nfudde sisobola kuyimirira nga sinnafa nenswaza ensi yange aba South Africa kyemukola ne muswaza ensi ey'amaanyi nga South Africa. You are shame a big and well-recognized country like South Africa. I can never shame my Uganda. I love my Uganda. Mugoba abantu, you chase away people. Go back to your country. Go back to your country.
South Africans can get paid 1 million till they die. You don't want to work, South Africans. I love my country, Uganda. South Africans, shame on you. Shame on you. We are going to tell General Muhoozi to attack South Africa and smash you because you can no longer sustain your country. Our General, the Most High, General Muhoozi, we beg you kindly, go and teach those foolish South Africans a lesson. How can they torture their fellow people, fellow humans, and chase them? I can never shame my Uganda. We love you, Uganda. Yes. General Muhoozi, the Most High General, please go and teach South Africa a lesson. Teach them how to love their country. Yes. Sajja yogedde. Baswaza abantu. Gwokoba otyo omuntu munsi mboloba mutemwina oinokola. South Africans, you are lazy. South Africans, you are lazy. You are very lazy. They are lazy. They don't want to work. Kale. Waliwo abagambye mbufa ku bizibu biva ku byaba South Africa. Anti tulina ebizibu naye era olaba munno ng'alumu ate okusinga. Omulumiribwako. Kye twagala omwoyo gw'obwa Sseruganda. Amoli mutuufu. Yes. Omusajja bituufu. Alwanira ku bannayuganda banne bano bajoweerya Ali abali South Africa. Joweerya munnammwe abalwanidde ku ntalo zammwe abantu abali South Africa. Biswanka tunaatera okumusiibula bannyabo ne bassebe focus on Luseke n'olwo abagambye afokasinge ku Luseke. Judith musajja muwe ku ssente emitwalo nga 2 gamubeeremu kwanaatandikira enkya wuyo alina singi 8 oba 9 talina zaakutandikirako. Biswanka bw'omusanga mu kkubo ng'atambula oyinza okulowooza nti y'omu ku baana b'abagagga b'Enaggulu, b'Ekkololo, b'Emuyenga n'ekikubuukako bw'okebera tikitooko n'omusanga ng'azina akabadazo tannalya wadde ekyamisana. Alina 9-10 mu bulamu nga bw'omulaba awo. Naye endabika alabika kawumbi naye nga mu nsawo mulimu 9-10. So ennyumba is not mitwalo. Waliwo agambye nti ennyumba si ya mitwalo 4. Kisinzira waali wakati onali kusala amaloodi awo. Send me your details. Tagenda kujja mini box yo mukwano bwe mba temusobola muweera wano waali tagenda kujja mini box yo bwakuweereza ebimukwatako. Koko agambye but is not funny bambi. But is not funny bambi. Kokoa Shabi agambye tekiri funny. Yes, tekiri funny. Omusajja ali bubi naawe omulaba. Kati tukole tutya? Mbasomere ka namba. Tazze kubeera wano nti ali funny, just abalaze embeera mwali. Nabakulyako ne house wano kiraba. Kati olaba nga tekiri funny ddala ali bubi ennamba bwedda agisoma. Tagenda kujja mini box yo. Basically kankuwe namba eri 00757 13 29 72. Basically eri 0757 13 29 72. Mukama wange leta Joshua muwanguzi Joshua. Era Joshua muwanguzi tunaatira omuleka kubanga ensonga zaabwe zo zikyawambuwa eza DNA naye walitali bulungi aba yina otandikira awo enkya. Waliwo yakusuubiza emitwalo 40 bamuyita kati oba abuliddewa owabadde toliwo wano jjo nga yeekaaliisa. Kati Biswanka waali wano ate yamuyisizza tetunnamufunako. Akiiki waliwo ate akiiki ono wansi ki wennetherani wansi ki wano akiiki. Abakiiki nga bafuuse bangi. Waliwo akiiki awo omupya gwendabyawo. Akiiki nkutumiddeko. Original Akiiki, how are you doing?
Akiko oligino gwe tumanyi wano oli owaffe wa wano yabadde akubuulirira yes ye Joshua Muwanguzi respect to God Father bane baakiki bafuuse bangi wano simanyi lwaki erinnya lya Akiki kati lifuuse lingi lulinga tetunabatandika kwogera kwona Akiko waffe wano tebaali bangi nga kati naye kati lw'oyita Akiki I am original from Finland. Waliwo n'Akiki we Finland wuno waali. Kansoke muyita ali Finland wuno wana Akiki we Finland. Finland Phantom yadduse. Phantom baamuguze agenze kusondera bakadama ndi bota. Gyali kati. Yono we Finland. Soke mulabe. Ngasi mubi. Biswanka wanotoyita kubanga wagamba abatanze ndi misiki mutoro nyo nduka 40 nyo Akiki lukikiza mahanga entale ya toro Akiki bakiki bona ni baruga 40 kati oli luddawa obadde wa governor AC obadde wa governor AC obaddeko ku live ya Governor AC waliwo original Akiki naye Akiki is empango bambi simanya bya TikTok munasoliwa oli Finland sawa zino gyewafumbirwa wafumbirwa muzungu muna Uganda wafumbirwa musajja munyarwanda nawe ng'olabika ng'omunyarwanda when you live with someone you look like same otuuka n'omufaanana kati waali awo agenze kukola bamuyita ani Joel Joel ayogera Oluganda Joel amanyi Lunyarwanda na Luzungu ate yazze okukyala akolera tamanyi Luzungu Joel alumanyi ali awo gwotunuulira awo essimu emabega w'essimu awulira oyogera bwogezi Blue Move Actor. Lwaki bakuyita Blue Move Actor? Baba mu comment. Blue Move Actor. Blue Move Actor bibichi. Bana abazanya bukina akukka. Abantu babayi ebintu bibagala kabata. Ne we bali kulabika bulungi Akiki. Toli mkyala mu bibambi. Yanziza ugezaako we bali kunyirira Finland okola mirimu kye Finland twagala kukumanya ne biswanka wali wanayagala kukumanya we bali kukola akasigi kalabika bulungi akasigi wakakolera Finland wasemba okujja Uganda mu 2013 simanyi okwogera Oluganda nyo nimbaza olutoolo munno mukabaata bw'oyima otama bannange sinnayimako kati ngenda myezi 6 lwaki mumpaayiriza kani amukubidde kabaata nkwagala nnyo bambi okola emirimu mingi singa bakusasula gavumenti singa ekusasula bandikuwadde sente kubanga okolera bannayuganda nnyo gavumenti ya Uganda sente ebanzibe mpozi gwoba otuyambako gisasulire singa basasula bandikusasula naye bakubba
Nyewe ndi mwisikitolo Munyarwanda ati nkumanya okubaza kulunga Oluganda. And it's my first time okujja bantu wano live you. Yes, so kulaba. Katika bato olinka. Konka ndi Dubai. Nabelako Dubai 2004 na 2006. My sister yafumbirwa doctor working ajanjaba in cows. Okay. I'm in Dubai. That boy Biswanka is in Uganda right now. Biswanka Muyimbi. He has a problem. No food, no cow, no rent. He has a problem. Ina problem. Mwogera kabatu naye atulage nkufira eyakabi. Ati akaba tanaba kulya kyakulo is crying. It's crying right now. He is hungry. So you have some Kameza little money there. You can give him. Musajja we yekwese. Wetogede kusendo musajja ne yekweka. Biswaka ali mukaba. Is he crying? So you can give him any money, so he can get some food. Problem. Tuziweleze kubiswaka oba tuziwe. Send it to Biswanka because me, I'm not angry like him. Biswaka oyo kati oba oyagala tumuyambe kubanga yekwese so aja ayo details means what? Basically, thank you. I'm paying a number of emitwalo ya Uganda. I don't know. Basically, I'm birthday. Basically. Thank you very much. Basically. So read the number of Biswanka for Akiki. She can send you a little money. She's in Finland right now. Me, I'm in Dubai. Biswanka, he's in Salama Road. Muswangari stage. You beat him the finger. It's like Rwandese, Somalia, like kind of Ethiopian. Yeah. So Biswanka sit properly in the camera. So look at him, Akiki. She look no, he's look like your brother. Kubanga nange era nange kitanga ntankana tamanyi oba nti ddala mama yanzaala. Yes. You look like each other. Oyinza oba oli sister wange you are my sister, my lost sister. You left us, we are suffering. Biswanka talk English with Akiki from Finland. Yes. So read number for her.
Simubi antale namba ya mobile money. Kaka some tagenda kujja mini box ali busy. Ayino kujja mu inbox. Nza kikirukiza bange ntale ya tolo. Noija mu inbox ya. Andi fa akiki tubimalira ku live wano tetujja mini box. Norola ondozere. Nkulozere naye wano tetugenda mini box z'abantu tubimalira ku live. Nyoti kumalira hano. Weda mu comments bagaye mboyo talina sente abantu bo mu comments mwabitegedde ayina sente naye nsobola omuwa kyeni nanga kivudde wamma kituufa abaana ba comment batabula omuntu ayinza nonyiiga abatanzisiina naye ono muganda wange mwenyini enyindo yange buli kinga okuseka kati nsome enamba agambe mbogene mini box ye bwagambye akiki kankusomere wano enamba 07 era when I receive ngamba sikyo simanyi nti gwagamba munnange wowe oyagala kubinga you can see nze ndi mukazi mufumbo sigaba byendowoozeza no she's married amala kwogera na baawe n'amugamba uweereza yes 07 Basically kubadde ogamba nabagamba I will send it to you 0757 13 29 72 akabenjeeko emmotoka asike kabenjeeko kam plus 256 then 757 13 29 72 Leta Joshua muwanguzi nasanyuka mukama wange kale nasanyuka munnange mukwano gwaffe nasanyuka sister wange omubwati sister akiki kale kabato thank you so much ubambe okundeta ku live yo yawamaanyi yakiki mukwane Finland tweyanza akiki from Finland mu comment ndaba obwedda abagamba mumumanyi nnyo simanyi azanya Blue Move simanyi sirabanga ku butambi bwe nange mbalabyawo mbu ate mbunamula ku only fans ogimanyi anko only fans eri omukutu gwa Buseegu waliwo abagaye mbuze namula ku only fans nengamba ono abaana basonyiiza omuntu eyandikoze ekintu n'anyiiga nze nkalina waliwo abagamba nti balina akatambi kewuuyo lonely in the middle mpereza ka video kemugamba nti mukayina azanya Blue Move kankusomere enamba lonely okantire ku WhatsApp tulabe oba yeyo bamumuwaayiriza naye mumanyi okuwaayiriza abantu bawano lonely ntera ku WhatsApp ku namba 0702 00 93 96 0702 00 93 96 enamba eri ku WhatsApp
Jiteeka akatambi kogamba nti kakiiki azanya pono kateeko tulabe oba yeye mumanyi wano okuwaayiriza simanyi oba bituufu oba si bituufu. I don't know Brazilian girl what they see. I know much is that basically ndaba olutalo mu comment yawo basically mpereza request kye kigenda mu maaso ndaba bali mu kuyomba ne Brazilian yawo